Kwaniriza muganda wange byosinza okubanga totulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire nti muli bulungi, nze Big Bro Jamal tubaniriza abalaba Big Brother Uganda, abalaba Flex Media Official. Mwebali nnyo mubeererawo tugoberera ku social media platforms zaffe nga YouTube channel, nga TikTok, nga Facebook, nayo na X omutambula okubanga ate mutulaba. Naye tuzze tukole round off ebaddewo ebintu ebaddewo mu week. Lunaku lwa Sunday tulabikangako mpola ku masimu gammwe, kompyuta zammwe, ewaka, mu office, ababirabye ku Monday oba Olwokubiri, ababirabye week ng'eyise bwe mutyo tubeerayo naye nga tubeebaza kuba mutugoberera. Nkimanyi oyina by'oweebuuza ggwe by'ogoberera, naffe tulina bye tugamba ne tukkiriziganya, wakati mu kukkiriziganya oba obutakkiriziganya, at the end of the day tubeera bannayuganda ffenna nga tusse ekintu kimu. Nine muganda wange Sura Flex Boka ababuuzeeko. Mbanirizaako nnyo webali nnyo Big Brother okunkyaza. Tuli ku channel 2 wenkitegeddeko. Tuli ku Flex Media Official kw'ossa ne Big Brother Uganda. Mbabuuzaako nnyo abali emitala w'amayanja mwebali okutwekuumirako. Yenze Sura Flexible mawulire mangi nnyo agabaddewo wiiki eno era muganda wange wankubidde naye ati sijja kulutumira mwana kansituke nzigye oba oliawo tutanye ensonga nga bwe zitambudde wiiki ennamba kubanga wiiki ebeera nnene ebibeeramu bibeera bingi. So olwe Sunday nga luno weekly news round up abagenzeeko mu church kyemmanyi bavuddeyo n'abatanda bakuvaayo kubanga kyemmanyi waliwo abantu batendinga services za mirundi 3 baba bagendayo ku makya baba bagendayo mu ttuntu webuti era tuwaliyo n'abagendayo olw'eggulu kale nsuubira nti abasooseyo ku makya muvuddeyo kati tugenda mu afternoon service oba evening service. Okay. Sura njagala twogere ku bintu naye of course tetuyinza kubuusa maaso kituyinza osookerako ddala kyekintu ekyabadde Masaka nga principal nga ababaka ba parliament ab'oku bitundu bameeya ba councillors ne ba well wishers ababadde basiibula omu ku munnabyabufuzi eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye nga tunaba kugenda nnyo wala Mukama Katonda amuwummuze mirembe n'abaana family bagumye of course n'ab'eŋŋanda naye kyetwagala okukuba mutooki oba n'okutunuulira ku nneeyisa abakulembeze gye balina okweyisaamu. Kasita kiba nti abantu bakuteekamu obwesigwa obeere omukulembeze mu ttuluba ki oba mu ttuluba ki nga tetulina si bya bufuzi kubanga kyetwogerako nti waliwo omwana ow'Ennakaseke muganda wange adaba abangoberera abagamba nti naye ono omwana kalyesuubula ate ye ebintu abiraba ate. Waliwo abakulaba ab'obulenzi abagamba naye Sura ate ye agamba atya abekikyusa. So Sura badde nsaba embeera wagirabye otya ey'e Masaka bwana Abedi Bwanika kyekyo kye yabadde alina okukola ekyokuba nze ndaba yabadde n'obusungu naye simanyi gwe bw'olowooza. Principal bwe yazze okwogera yayogedde ekintu buli omu era bwe ntambule nga neebuuzaako ku bannamawulire bannanga abamu abantu nga balina endowooza gye bawa engeri gye yayogeddemu nga teyakoze speech nti mpandiike teyeetegese yakutte ekinayogera omuntu nga kyabadde tamusuubiramu yasoose nakayimba tulina ebbanja ffenna lyakwagalana. Eyo message etegeeza biri bye boogedde byonna wadde mwogedde byonna n'obusungu naye nze nkola ki nze nkyali muganda wammwe era mbaagala. Era nekyeyogedde ekya mwami Mpuuga n'ategeeza nti muganda wange tusisinkanangako balazimanyi tebasisinkanangako nze naye ng'ategeeza ebbanga lyonna okuva luli tebasisinkanangako naye nze ndi muganda wo omulabe tulina ogwo yagambye Pulezidenti Museveni. Naye ekimukwasa ennaku nti waliwo abamulwanyisa bamukwata entegetege omukono ogumu ogulwanyisa mwami Museveni omulala n'alwanyisa bano abakola ki balina okulwana nabo olwa mwami Museveni. Sura kino kitwalawo eggwanga abakulembeze obusungu mwami Abedi Bwanika bwe yakozesezza bwabadde bwa kika ki naawe kennyini oli eyo osobola okuteesa naffe naye nga Sura njagala owendowoozayo. Kale naye nga kitalo nnyo ekya muganda waffe Pascal eyavudde mu bulamu bw'ensi yaliko honorable. So nalabye byonna ebyatambudde era nabadde mbigoberera bulungi nnyo ebyabadde e Masaka naye abakulembeze b'e Masaka balina obuzibu bumu. Ekisooka Yesu wadde olutalo lwayitako e Masaka olwa 75
ne kinana mwe meka olwalita Museveni mu buyinza kinana mukaga yawamba naye yali mu kinana mwe fenna tukkirize olutalo terwali Masaka yokka lwali mu Uganda yonna tutwala Eruwero waliyo ne eyo we wasinga nakase like skulls z'abantu abaafa newalala mu districts ez'enjawulo naye nalabye batusuubiza obuzimba naye tebabuzimba nga boogera naddala Dr. Abedi Bwanika kisooka Dr. Abedi Bwanika alina obuzibu bumu obusungu bwa mpuuga bwonna Dr. Abedi Bwanika yabulaga oba yabuyina simanyi oba ekyo kiva ku ki naye kyalabise Masaka kyalabise nti Dr. Abedi Bwanika yali yeesunga dda Kyagulanyi oyo waayinza okumusanga awali abantu kati Kyagulanyi oyo wendi musango baalimusanga mu takisi engeri gy'amusanga ku lumbe kuba nalabye ng'omusajja agamba leero nkuyina n'agobawo n'owa kamera mugambe ebigambo bino naye ebyo byonna fonna awo si bye twetaaga kubanga mazima amatuufu gali nti omulabe ali omu ya Museveni nga Kyagulanyi we yagambye so ate okuddira omuntu alwanyisa Museveni ate naawe omulwanyise ate nga naawe oli opposition awabawo kontana kubanga omuntu ajja kwebuuza Mwami Abedi Bwanika Ssuula Katinyinyi bwe yabadde ayogera ekigambo alina ebigambo byayogedde n'amala n'ateekamu ne omwogezi wa Nuupu anti kati nkujjira lwaki yataddemu Wayiso Mufumbiro Wayiso Mufumbiro ye deputy spokesperson yamyuka omwogezi wa NUP waliwo ebigambo byali biyitingana I think it was last year nga bagamba nti Abedi Bwanika yeebaka ku muwala we wabiwulirako naye nabira ku social media okwo naye nga baga nti ekiboozi ekyo Mwami Wayiso yakitandika manyi Wayiso oyo Mufumbiro tatandika kintu kyatamanyiiko gundi information era agenda okutandika okwogerako abaakumanyi mabegakaawo waliwo baamusaba ayogere ku kazi we Bashiri Mbaziira n'ebikolwa bye naye akazi bwe sijja kumwogerako kuba twasoma naye kitegeeza ayina byamumanyika ate ffe bye tutakola ki bye tutamanyi so waavaayo n'agamba kanjogere okubeera deputy spokesperson oba omumyuka w'omwogezi deputy spokesperson amyuka omwogezi w'ekibiina ekibiina ekiwandiise toba wa bulijjo toba wa kibugwe so Abedi Bwanika okuvaayo n'atandika okugamba nti gwe Wayiso Mufumbiro ebyobufuzi obivuga bubi nze sikwatangako muwala wange ebintu bwe bityo nga ye akikkiriza nti Wayiso Mufumbiro yabitandika sisobola kubeera wano ku channel zaffe nimutandika okugamba nti oba Wayiso nali mmulabyeko naye nabiwulira nga bwe nkugambye byonna era abaana ne batandika kubitambuza bayeekolera abo nga baga ati oyo Abedi Bwanika tabamalira budde olaba yakwata ne muwala we naye era naye yakizzeemu nga akigamba Mwami Mufumbiro obuzibu bwa Abedi Bwanika okugamba nti aba bonna abantu abavuma Ssaabasajja Kabaka abavuma Kamalabyonna Charles Peter Mayiga abalumba Obuganda abavuma Museveni abavuma Sipiika abavuma Bikiti bantu ba Kyagulanyi ekyo nakyo kisobola okuba nga kikyamu because bw'oyambala enkofiira ya NUP Bobi Wine si yaba kitaawo nze abantu mbagamba nnyo ebiseera ebisinga nti Bobi Wine takulwanyisa gwandaba Bobi Wine akulwanirira naye tugenda kukitegeera leero nti Bobi Wine akulwanira wabula ojja kukitegeera nga ate Bobi Wine asuumuuseeko awo w'omulowooza omuntu wajja nti omusajja naye kandi yali atulwanirira ebyaddala kuba kati amazima matuufu gali nti Kyagulanyi wakera ku makya olunaku olwayo n'agamba nti nze mbivuddemu si ki gy'omanyi wano mu Uganda etayinza muyita oba etayinza mubudamya gyeri tewali bonna bamubudamya ne bamuwa buli kyayagala Kyagulanyi obugagga bw'ayina kati yabukola emyaka 25 emabega nga n'abamu tukyaliyo mu kyalo tutema mande waffe Eruweero ebyobugagga by'ayina yabikola emyaka 25 emabega okay nti Bobi Wine wakera ku makya n'agamba nti nze nsuddewo struggle who's going to suffer faba mulwanyisa ffe tugenda okusafalinga kubanga nyinza kugamba nti Bobi Wine tamanyi kiro ya sukali bwegula senga tuba tukitwalidde ku eyo level ayinza okuba agula nsawo because si munaku nga nze ayinza okuba agula nsawo abantu bayinza okuba basomera mu America nze abange basomera wali eri okitegeera ayinza okuba nga ye ayina diplomatic passport nze nga sina wadde endagamuntu nze amulwanyisa nga sina wadde endagamuntu kitegeeza niwakera ku makya naga nti nze mbikoye kale munwanyisiza kye mwagala kale mukikoze munkubye envuddewo
mu abavubuka mulimu abavubuka andi kale abali ababeereyo katugereze ddala Masaka kubanga mwami Abedi alina statement gye yakoze wagikoze leero wagikoze jjo era anti ojjo bamaze okuziika buli omu n'akola akakuukuulu kwebyo bikoleddwa because naate ntunuulira omukolo gwe gwatambudde Abedi Bwanika yabadde ayagala kuyetingawo bantu bamu trending nti Kyagulanyi amukubye kubanga ekigendo kya Abedi Bwanika kyabadde kyakkuba Kyagulanyi si kumusonga mu busonzi kukomaawo kumugwa mu bulago kumutuga nze nkubuli omuntu yatandise okwogera nga ali mu mita 3 n'asembera n'abeera mu mita 3 n'asembera n'agoba n'owamawe nti nviira mu lumbe kigenderwa kyo kibeera ki kumugwa mu bulago ngera amulanga ebintu bino wammanga obutagamba ku bantu abavuma Obuganda Katikkiro okwonoona ebyo abakulembeze baabwe ab'e Masaka nga Mpuuga excuse me okitegeera njagala abantu mbagambe Bobi Wine ne National Unity Platform tebakeerangako kwonoona Mpuuga ate era njagala abantu mbagambe Mpuuga amaze ebisanja 3 mu Parliament okitegedde emyaka nga 15 plus tafuukangako era takirootangako nti alibeera leader of opposition obula nonti until Kyagulanyi wamukoze eki n'amuwondako ddusu n'amutwalayo Mpuuga tafuukangako commissioner in fact commissioner sente zaafuna zisinga ku MP Mayanja owaffe Nakaseke eri zaafuna zisinga ku muntu omulala yenna kubanga oli abeera commissioner okitegera wa Parliament Mpuuga wadde mumuwaana nti era Mpuuga tayisibwa mu maaso Mpuuga talabibwa mu kamwa naffe tetugaanye n'ekimuvunaanwa kyeyakola bubbi millions ebitaano Mpuuga yabba teyakumpanya yabba ennono y'ekibiina kya National Unity Platform yatwala sente zitali zize ezo sente ziba mu busiraamu oba olidde enkaafu Mpuuga yali enkaafu kati bw'oli enkaafu ne bakukwata oba wobanga obadde oli ku muzikiti nga tuli mu kisiibo ne weetolola omuzikiti bwo n'ogenda emanju wa toyi ne bakusanga onywa amazzi ga wuzu ne weekanga nti mbadde nnyumunguza mu kamwa oba otambulira mu nswalo kati Mpuuga atambulira mu kuswala kubanga abasajja baamuyita nga incident eyo yakabaawo nga bakitegedde nti bakamishona ba Parliament bataano nga abamu ku bo in fact abana ba NRM bafunye bo kye bayita akasiimo akawumbi kalama mu bukadde 1.7 billion ne bazigabana kitegeeza buli omu yafuna millioni ezitaka wansi wa 4 ng'ogyeko Mpuuga kubanga ye Mpuuga yali leader of opposition of course yali alina okubasukuumako ate si millioni nga 10 okitegeera 10 bano Baserwanyi n'abalala baba bafuna 4 ye yafuna 5 era tubagenda ozito tolingamu nga Mpuuga afunye 5 Serwanyi afunye 5 simanyi okitegeera nga bagabanye 1.7 billion sale nga bazigabanye bo kye bayita gratuity kabeera akasiimo tebasobola kako kati tugeze ku bali abaka ba NRM kale bigwe tebasobola kuwa akasiimo ng'oli mu ofiisi bakakuwa ovuddemu naye kati bali bakyali ba commissioner okitegedde kati zino sente Mpuuga ze yalya era zino ezituusiza okuleetawo debate y'olunaku olwaleero zaali nkaafu sente y'omuwomuzo tebagyegabira we batyo kati Mpuuga ali mu kuswala era we yabadde ayogera principle Mpuuga twalabye ng'akola bw'ati anti wayadde awubira omukwano agamba bw'ati kiri kye yabadde agamba nti Bobi Wine yakoze statement n'agamba ati tetuludde okulabagana ekyo Mpuuga yabadde tayagala bannamasaka bakole ki bakiwulire kyova yakoze bw'ati awo kyo kikyamu tulabagana tetulabagana naye saagala abantu bange obagambe tuludde okulabagana kuba kati abantu bajja kulowooza oba tulabagana na mukulembeze yakusindika mu Parliament kubanga Mpuuga mu Parliament yali ku kadi yaki ya NUP DP no yaliyo emabega yaliyo ku kadi ava ku byemabega kati kale kaliyo ku NUP kati omukulembeze wo wajja mu constituency yo n'agamba oyo takyakiika waffe ng'akigamba abalonzi kiba kirala abalonzi bajjako kakati oba tokyakiika oba tokyasula waataatawo nga kati osulawo okolera ani kati kyo Mpuuga yabadde ayagala kubiwulira era ne Bobi Wine n'agamba kale tubikomyawo okitegeera abantu njagala bakkirize nti Bobi Wine ye mukulembeze asoose
kachanga bubanga lwa mmindi okwoleka obukenuzi mu gavumenti zonna ezibadde zivaawo okuva ku obote 1 obote 2 amini binayisa baani bonna teri Bobi Wine teri mukulembeze oba kabe leader of opposition oba kabe opposition leader okitegera omuntu nga tukitwali ku level ya president wakati Bobi Wine tumwogerako nga muntu wa bulijjo tumwogerako ng'omukulembeze okitegeera ye muntu atulazeeko nti ebyo nsobola olaba mbikoze nga ndi siri president atudde mu ntebe naye bwe naagenda mukulembeze ekibona Uganda kikyabagana okubayingira mu mutwe. Sula Honorable Abedi Bwanika Dokita bwe yabadde alina ensonga gy'ayogera ku kyokugamba Honorable Kyagulanyi ku kyoga principal nti lekeraawo okugamba abantu bo ng'alinga akikakasa nti Kyagulanyi yatuma abaana okuvuma Katikkiro era waliwo ensonga gy'ayogedde nti lekeraawo okutta abantu yabadde ategeeza okutta abakulembeze okutta abakulembeze lekeraawo okutta abakulembeze baffe abantu be baalonda kati mpuga yamusse mpuga bamusalako dda omutwe mpuga kiwuduwudu ani yamusse Kyagulanyi bubbi bwe bwamussa anti leero oli wakyagamba nti ye yayingadde abalenga kitwala nti Kyagulanyi yamussa Kyagulanyi yamwanika yamugamba yabba miliyoni 5 abo bakusazeeko omutwe indirect oyo mpuga kyasobola okweyisimbawo ekimanya bamuzala akikira kabonera oyo gundi Abedi kimanya kabonera ono wa Nyendo Mukungwe mpuga yakyasobola okwesimbawo Nyendo Mukungwe oyo n'ayitamu kabe 226 tasobola mpuga wakyaliwo omukisa okubeera nga bw'aba akomyewo aweebwa kaadi singa aba yeetonze olowooza okwetonda si issue byebyo byonna babimusaba dda issue yakuzzaayo ssente ate takyayinza kuzzaayo ssente kubanga yazirya dda yazizimbamu essomero e Masaka tokongera kibi musajja mpuuga ayina amasomero data mining yo ayina Masaka bagita Masaka City Masaka bagita batya essomero lyayina Masaka ezo yakazifuna waliwo neddala yagambye ebyobufuzi yabijjamu nga Kyagulanyi tannabakulowooza eyo si issue wabijjamu yese ebyobufuzi wabijjamu naye okozeewo ki abantu okutegeera nti obadde munnabyabufuzi mugundiivu fe abantu okututegeera n'okuba nti bakayana nti abantu babavuma abantu abo babavuma bye bategedde mpuga abadde mu parliament emyaka 15 ani abadde amwogerako ebbanga lyonna ani abadde atandise okumugeraageranya ku national level nti mpuga no w'amaanyi mpuga mugundiivu ani abadde amwogerako ebbanga lyonna singa si Kyagulanyi okuba nti yamutwala ku ekyo ekifo kya leader of opposition abantu okutandika okumutegeera nti mpuga ne seba asobola okufuuka president mpuga seba omusajja ali diplomat ebyo byonna abantu baali tebabiraba kubanga yali yeekumireyo mabega waabwe bakukosa munyago gwabwe gwa DP nakulya mu lulime na mu luzise okitegeera so bino byonna biboogera mpuga yeekaza bwekaza musajja wattu mpuga teyali bwatu senga n'omugwago senga nti mpuga si wa mutima mugumu nnyo senga mpuga yeetugadde kati mpuga abula ne wanywa amazzi Kyagulanyi yabagamba ekyo ndo kikyali kituuza noka Bobi Wine omumanyi Bobi Wine akola statement yemu age n'ogenda ne weetugira ku munyaanya oba n'ogenda e Canada n'owaŋŋanguka naye akoze statement age just imagine Abedi Bwanika yabadde amulumba ng'alinga ayagala n'okumukuba ng'eno mpuga awaga mu kkooti akutte mu kkooti naye nga ekkooti likola liti awaga olwokuba omusajja we agamba munkubi naye Kyagulanyi wakutte akazinda yanoonyeza kayimba mu Bayibuli tuyina ebbooja ffenna lyakwagala kyekirabu Katonda kyawaffe abantu byonna ne bivaawo okwagalana kyokka kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe eyo statement emala bumazi abantu b'e Masaka bakatuliki ne bwe yandivudde awo n'atayogera kiba kimala bumazi ekyo kibayita political science yes munnabyabufuzi omugundi Bobi Wine yasoma MDD n'agenda ne ku Harvard yendoza n'ayongerako ku advancinga politics yes ku Harvard yafunayo gundi ya politics naye ebintu ebimu tebabisomesa mu ssomero kiringa ffe ababadde mu mawulire biki nalwo mbyoyigira ebbali tebajja kusomesa kwogera ku radio nedda tebajja kusomesa kwogera ku TV just olina okubeera muku no passion ne element yeri nti kati
wembeera ku TV sigenda olwadde nasoma nina degree nina diploma mu media simanyi biki bwe nabeera ku TV olina okukolawo ekyenjawulo ekikuleetera okukwata abantu abo okukkiririzaamu. Mpuuga yasoma naye tebe yasoma si bya practicing nga tebakusomesa kubba ssente ya wa musolo wadde oli munnabyabufuzi w'amaanyi. Ate lwaki Mpuuga atambulira mu kuswala? Mpuuga yalowooza nti bagenda muwa ekifo mu gavumenti ya Museveni. Era olowooza lwaki Museveni amala okukola reshuffle enkeera yagikola nga leero enkeera Mpuuga n'akola press conference because ng'alaba talina waalabikidde. Okitegedde kye nkugamba? Lwaki yasirika ebbanga lyonna kumpi omwezi mulamba nga tayogera, agenda okuvayo ate ng'ayogera kasasiro mwereere. Abantu bamubuuza one on one questions aziddemu agamba ezo genzo zibuuza Kyagulanyi lwaki ye tannoonya. Kyagulanyi akunoonye. Oyo Mpuuga senga si Bobi Wine, senga Mpuuga yadda mu kyalo kubanga already DP yali esaanyeewo. DP baali bakoze DP already yali esasise. Mawa agamba nze njitwala wa Museveni. Bano bannamboozi Sseggona baani baga naffe tukoze DP block naffe tugamba nti weetuli nnyo bamuwanga Kivumbi baani. Okitegeera? Aho kitegeeza yali esaanyeewo. Aba DP block bonna bali mu Nuupu. Okitegeera? So kye kirina okukolebwa essaawa zino. Mpuuga akkirize kuba nalabye akatambika nalabye n'agamba nti abantu b'e Masaka agenda kulangirira ekiddako. Mpuuga talina kiddako. Sula singa bukera ku makya n'alangirira nti agenda kwesimbawo kuba president. Kuba president kubanga ng'oyita mu kibiina ki nga independent tasobola kukola kibiina tasobola olwo ebibiina musanvu tewabitegeereko naye talina okuwa license ebyo byonna ne banaabiwa license. Nalabyeko ekya Katumba John yali Katumba oyo nalabyeko ekya baani ebibiina byo bakyabikola kubanga tuli mu bonna bajja Museveni yabikkiriza ebibiina bibeerewo ebyo byonna bijja kubaawo. Big Brother Uganda ne Flex Media Official tukukubiriza okusubscribinga bannaffe aba Coisin Furniture basangibwa Ntinda. Bw'oba oyagala furniture omulungi furniture alinga bw'ati asingako wano furniture omulungi ayimiridde ngera bannaffe aba Coisin Furniture Nkinda ku Kiwatwe Road so nga ate ne bannaffe aba Baby Villa basangibwa Kitebi batunda ngoye z'abaana. Aba Pizza Origin basangibwa wali ku Jinja Road opposite Nema House National Standard Day and Boarding Primary School bali Lubaga era nabo osobola okubafuna so nga taba mugicha Nangi Tours and Travel bali side za wali e Kalungu Building opposite State Square lwakutwala ebweru omala kukola n'olyoka basasula kyanjawulo. Ndine Flex Media oba Sula Flexible muganda wange otera okwogera mu nsonga ebikutte okugamba ebikutte nnyo ebbugumu mu wiiki netubitematemamuko tugenda kubaako nebya bitwogera naye sofa tubali tukyazingazinga kintu kya Honorable Kyagulanyi oba President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Abedi Bwanika ne Mwami Mpuuga oluvannyuma lw'okubanga ku mukolo ogw'okuziika ate ogw'okuwerekera omugenzi Pascal wabaddewo okubeera nga wayisiŋŋanya ebigambo ebyekyabadde biwoomu naddala ku sayidi ya Mwami Bwanika okusinziira ku byamuvuddemu. Sula nga tumaliriza ensonga tukwate ensonga endala. Ensonga ya Honorable Abedi Bwanika ne Honorable Mpuuga endabika gye balabikamu mu National Unity Platform it's like tebakyasobola kuweebwa kaadi. Abo balebo bafuuse bayeekera ba kibiina. Ate ekyewuunyisa ne Museveni tabaagala. Kyekibi ekiri ku gavumenti eno. Tigw'ovuma omuntu eyandikuyambye okitegeera ng'olowooza nti Museveni anaakulaba. Museveni mukoowu. Museveni yakowa Abedi Bwanika n'abamufaanana n'abamutunuulira. Okitegeera nokera ku makya n'otunuulira Abedi Bwanika bw'oti mu maaso Museveni n'akulaba naawe akukyawa. Abedi Bwanika is a political failure mu byobufuzi bya Uganda. Yesimba kuba president ob'emyaka emeka. Yakola ekibiina kyo bakita PPF oba PPU biki. Tekikeeranga nako wadde ku makya tebakyeta omubaka wadde akatundu k'omubaka mu parliament. Tekirina na constitution. Nagenda mu Nuupu. Okitegeera kiri awo tekirina na funding tekirina. Kati nze neewuunya abantu nga Abedi Bwanika. Abedi Bwanika Bobi Wine yakulise mu parliament. Bw'ogamba nti oludde mu byobufuzi bya Uganda obadde obikolera wa mufumbiro. Ffe tubadde tetukulaba. Ffe twali tukulaba mulembe gwa Kyagulanyi. Mulembe gwa Kyagulanyi. Abedi Bwanika abadde political failure
ebbanga lyonna yakolako ne church n'egwanga erimu abantu bana n'abafamire nga tebasabira mu church Pastor Dr. Abedi Bwanika okitegeera kati oyo Abedi Bwanika just naye akimanyi nti 2026 tagenda kudda mu parliament kubanga n'abantu b'ekimanya bamwagala kubanga bamulonda kubanga Bobi Wine agambye buli olaba ambulera kola ki tebamanya nti balonda Abedi Bwanika senga bakitegeera tebandi mulonze okay kale kyekimuluma kuba alabira ddala in fact ekisinga ennyo okuluma Abedi Bwanika agamba nti mu byobufuzi mu bukulembeze bwa National Unity Platform talina waalabikira mu National Executive Committee taliimu abakulembeze abafuga ekibiina taliimu mu basecretary general simanyi biki obufuzi bw'ekibiina taliimu nga teyeeraba nti yasoma nnyo Dr. Mulamba Abedi Bwanika obusawo bw'ojjanjaba bikere tojjanjaba amagezi geetaagisa nnyo ng'ojjanjaba nte mbuzi bikere okitegeera babayita baveeti abo okitegeera so tuleeta wano kajanjaku aga amagezi g'oyagala okuwaaba National Unity Platform olina naawe ekibiina lwaki kyakulemerera genda ogabe mu kibiina kyo mutandike omugendo gwammwe nze nkugambe Abedi Bwanika n'empuuga we tebalina kye bayinza kukola mu byabufuzi bya Uganda kati mpuuga nze nakugambye mpuuga bamusalako omutwe yawedde kati kiwuduwudu ali awo atambulira mu kusuwala kuoza mpuuga ali bwatyo mpuuga atuuka nga wano buli omu n'ayimuka n'akuba enduulu naye kati ayitira mukama oli ati mwekanga ali awo mulabula bikooti yenyeenya engalo azikubira muno takyazikuba ati tebakyamukubira ngalo yagwa mami era alina okulwana ennyo okulaba wateetondere Bobi Wine ate Bobi Wine agala yeetonde nga yeetondedde ku State Square bino byajjambo ajje sawa musanvu ogw'ekirombo ajje yeetonde ayina genda yeetonde ku State Square ne basiba emmotoka ze eri Kampala Road ne basiba nezeno ku Bombo Road n'atambuza amaviivi ajja yeetonda aba NUP mu nsonyi we nabba ssente siriddamu ndi mubbi siriddamu watakola ekyo ebyobufuzi bya Uganda taata ni mama baayi yiraba kale mpozi kati ninyo aka medicine ko wakalabye namawulire munayi yakazanye politiko yakazanye nga munamawulire omukugu katya nze ekintu kye yakoze anti kati principal yamutaddeko omuzinda yagambye nti nze bagaana okwogera ku radio yaffe ndi mwana muganda ndi muzzukulu wa wano era munnange ono pozi bagamba batya ng'ayagaladdemu kiri nti mugambe nze kati nze Mayiga nedda omanyi gundi medicine ko simanyi balina famire eranganye naye agenda abantu bamukwatirako mu kattu era ndani eyo kojja omugezi kyokuliraani musajja lwaki tokyaza Bobi Wine lwaki okyaza bampuuga ne bagundi Abedi Bwanika okukuba nze Mayiga nanga radio yange nze Mayiga radio yange kati wali principal yamaze n'akamukoona n'akamuteekako omuzinda ogamba otya abakukiddamu buuza Mayiga awo omulimi gusibudde Mengo talina nakati okumuzza ku muzindaalo yasose kuba maviivi bwe babadde bamugobye you have to respect the hierarchy oba kitya you have to respect it okitegeera kuba kakati medinsereko oyina obukakafu obulaga nti Katikkiro yagaana Bobi Wine okujja ku CBS okukyogerera Bungereza oba ddala olina obukakafu nti radio CBS ya Kamalabyonna Charles Peter Mayiga alaga bukulu busembayo bukulu busembayo Mayiga nedda radio system Mayiga ebbanga ddene kankuwa example owabawo okusobagana ogenda straight wa mwami Willy Bampiima olina okubaawo awo wansi abantu bosookerako mwami Mpiima agenda okutegeera ensonga nga bano bonna ebalemeredde nejulirira omukulu oli ow'oku ntikko naye kati wetusookera ku makya olwokuba bakutadde kasigiri oga buuza Mayiga radio yange buuza Mayiga radio yange ekyo kikyamu oli gw'oteeka buuza Mayiga iza Katikkiro alamulirako Ssaabasajja Obuganda okitegeera si ye muntu gwokera ku makya n'oyisa mu kamera buuza Mayiga iziwa nze Mayiga ekyo kikyamu Mayiga olina okwogera erinnya Mayiga otaddeko Kamalabyonna Charles Peter Mayiga oyo omusajja wa kitiibwa yali mu katu yali yeetaasa naye era lowooza bagenda mutta usirika ne kano ke yakoze kabadde kalungi era yabadde agenda kuddamu kyamukomye ngagaba wakitiramu ati omulimu gugenze kale webale nnyo webalire ddala tugereko ku nsonga endala Flex media ensonga ezibadde zitambula zibadde nnyingi
mpozi twayogera ku nsonga ya alien skin ne gundi waliwo gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 asatu 59 ne noti 757 noti 626 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka go gatemagane. Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital. Wamwe mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko noti 789 noti 233 96 ne noti 7 noti 39 57 Wulira obuwoomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 79 88 54 ne noti 774 66 93 79. Pizza Origin tulya kyaddala. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubizi ku noti 772 98 331 ne noti 758 98 331 be ba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana gwo.